Yesu Kristo yeebazibwe mikwano. Omulokozi waffe yeebazibwe Yesu, Mukama waffe mwasiibye mutya mugyebaleko emirimu. Nange nsiibye bulungi olw'ekisa kya Katonda ekitiibwa nkiddiza Mukama. Ye amanya Favour Max Namujumbi. Ye nga nakkiriza Kristo Yesu okubeera omulokozi wange. Ye namwe mwenna abamukkiriza nsanyukira wamu nammwe mu linnya erya Yesu mwebalokola okusalawo okusinga byonna. Amiina. Ekyoto kyaffe bakiyita Katonda akutula enjegere. Yeremiya 32 olunyi olwa 27. Mukama waffe yeebazibwe. So mbaagala nnyo mwebale okubeerayo. Naye Yesu yasinga okutwagala. Mukama waffe yeebazibwe. Tewabangawo yenna omuntu yenna akugamba akwagala okusinga Yesu. Amiina. So kyekyo. Atusabe. Maama Omwoyo Omutukuvu nkukoowoola mukwano gwange. Jangu omaamire nga ngenda okwogera eri abaana bo, nga ngenda okwogera eri abantu bo, abaweereza bo Mukama. Kabaka w'abakabaka jangu olabisibwe, Katonda omulungi, Katonda omwesigwa. Omwoyo Omutukuvu leka oteeke ekigambo kyo mu nze mukwano gwange, nneme kwogera kwagala kwange newankubadde okulowooza kwange, wabula njogera ekiva gy'oli Mukama. Onkozese mu linnya erya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu tuganyulwemu. Era mukwano gwange ekigambo kyo nga bw'ogamba nti kibira kiramu era kikole obulamu mu ffe, kireeta obulamu mu ffe. Era Mukama Kabaka w'abakabaka n'ensi, Katonda omulamu, kikole mu bulamu bwaffe mu linnya erya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Amiina. Omwoyo Mutukuvu nkulembera mukwano gwange, oyogere eri abantu bo, kubanga ogamba nti abakulembera omwoyo wa Katonda abo be baana ba Katonda. Amiina. Agala Omwoyo Omutukuvu. Tugenda kusoma mu kyawandiikibwa, tugenda kusoma mu kitabo ekyawandiikibwa mu kitabo eky'Abakolosaayi essuula 3. Abakolosaayi essuula 3 okutandikira ku lunyiri olusooka. Agamba nti kale obanga mwazuukirira wamu ne Kristo, munoonyenga ebiri waggulu Kristo gy'ali, ng'atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Olwokubiri, mulowoozenga ebiri waggulu so si ebiri ku nsi. Olwokusatu, kubanga mwafa n'obulamu bwammwe bukwekeddwa wamu ne Kristo mu Katonda. Olwokuna, Kristo obulamu bwaffe bwalirabisibwa, era nammwe ne mulyoka mulabisibwa awamu naye mu kitiibwa. Olwokutaano, kale mufiise ebitundu byammwe ebiri ku nsi: obwenzi, obugwagwa, okwegomba okw'ensonyi, omululu omubi, okuyaayaana, kwe kusinza ebifaananyi. Olw'omukaaga, olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira. Olw'omukaaga, olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira. Mukama waffe yeebazibwe nnyo mikwano. Mukama waffe atugambye nti obanga twazuukira wamu naye, tulowooze ebyo ebiri gy'ali waggulu mu ggulu ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe. Eyo gy'ali. Mukama waffe yeebazibwe, kubanga bwe yamala okuzuukira mu bafu yalinnyisibwa n'agenda okutuula awamu ku mukono ogwa Katonda Kitaffe. Yesu yeebazibwe. Kyali kimuleese nga kiwedde. So atugambye bwe tubanga twazuukirira wamu naye. Amiina.
tunoonyenga ebiri eri ye gy'ali eby'okwagala kwe. Mukama omulungi yeebazibwe. Mbaagala nnyo mu linnya erya Yesu era nsaba Katonda atuyambe tunoonye ebiri eri Kristo gy'ali. Maama Omwoyo Omutukuvu atuyambe mu buli kimu. Amiina. Kubanga atugambye nti tulowooze nga ebiri waggulu so si ebiri ku nsi. Amiina. So si ebiri ku nsi, ebiri waggulu. Era tubirowooza tutya? Nga tusoma ekigambo kya Katonda, kubanga omwo mwe tusanga ebyo eby'obwa Katonda by'ayagala era ebiri waggulu eby'okwagala kwa Katonda, nga tusaba Omwoyo Omutukuvu maama y'aba atuyambanga okubiteeka mu nkola. Amiina. Okulowooza ebiri waggulu, ne tulema okulowooza eby'ensi, ne tulema okulowooza bino ebiri ku nsi, ffe ne tulowooza eby'omwoyo ebiri waggulu, ebiri mu Kristo, ebyo Kristo by'ayagala. Amiina. Okay. Atugambye kubanga obulamu bwaffe kubanga obulamu bwaffe bukwekeddwa wamu ne Kristo mu Katonda. Obulamu bwaffe bwe tukkiriza Yesu, obulamu bwaffe tubukola ki? Bukwekebwa wamu ne Kristo mu Katonda, kubanga atugamba nti ayagala obulamu bwe alibubuza, n'oyo abuza obulamu bwe ku lulwe ku lwa Yesu alibulaba. Mukama waffe yeebazibwe. So okulowooza ebiri eri Katonda kiba kikwetaagisa okubanga ebirala byonna byonna bijjako amaaso n'otunuuliza Katonda buli kimu, n'otunuulira Katonda n'ogamba Mukama neewaayo gy'oli, by'oyagala bikolebwe mu bulamu bwange. Bwe tusobola awo okukola ebyo bya Katonda by'ayagala n'okulowooza ebyo Katonda by'ayagala. Baggalatiya 5:22 bw'oba ng'ogenzeeyo ojja kukola ki? Ojja kusomayo olabe Katonda by'ayagala na biki by'atwagala okulowoozaako, biki ebiri eri ye waliyo okwagala, waliyo emirembe, waliyo essanyu, waliyo obuwombeefu, obugumiikiriza, okukkiriza obulungi. Ojja kusomayo. Amiina. Okubanga atugambye nti Kristo obulamu bwaffe bw'alirabisibwa era naffe ne tulyoka tulabisibwa wamu naye. Ne tulabisibwa wamu naye mu kitiibwa. Amiina. N'atugamba nti kale tufiisenga kaakati ogenda kula nti kale tufiisenga ebitundu byaffe ebiri ku nsi: obwenzi, obugwagwa, okwegomba okw'ensonyi, omululu omubi, okuyaayaana, kwe kusinza ebifaananyi. Amiina. Ebyo atugambye tubifiise. Amiina. Kubanga edda bye twatambuliramu nga tetunnafuna Yesu, naye bwe twamufuna atugamba tubifiise tusobole biri ebibi ebiramu mu ffe. Amiina. Ffe tufiise bino ebitundu byaffe eby'oku nsi. Amiina. Tutte omubiri, ebyo byonna byonna ebiyaayaanirwa omubiri byonna byonna tubitte, tutte omubiri tubeere nga tuli Yesu abeere mu ffe, tubeere mwoyo. Mukama waffe yeebazibwe. Kubanga newankubadde nga tutambulira mu mubiri tetwegomba kukola ki? Tetugoberera mubiri. Mukama waffe yeebazibwe. Newankubadde nga tuli mu mubiri naye tetuluubirira kugoberera mubiri. Amiina. Tugoberera mwoyo. Mukama waffe yeebazibwe. Guno omubiri just gukoma wano ku nsi, naye ffe kye tuluubirira ate kiri eri Mukama waffe. Amiina. So tufiise ebitundu byonna eby'oku nsi. Amiina. Obwenzi, okwegomba, okw'ensonyi,
obugwagwa, omululu omubi, okuyaayaana kwe kusinza ebifaananyi, okusinza ekitali Katonda, okusinza nga tosinziza Katonda omulamu, nga tosinziza Yesu, oba oli mu kuyaayaana okusinza bifaananyi. Mukama yeebazibwe nnyo. N'agamba nti olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira. Mukama yeebazibwe. So buli Katonda bw'atugaana ekintu n'okiddiŋŋana agambye nti olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira. So tudduke obusungu bwa Katonda. Mukama yeebazibwe. Okay, ngenda kusomako ne Yokaana. Yokaana 14, tugenda tandika ku lunyolo lw'15. Agambye obanga munjagala munaakwatanga obanga munjagala mukwatenga ebiragiro bye. Obanga munjagala mukwatenga ebiragiro byange. Kanzikiddemuko. Obanga munjagala mukwatenga ebiragiro byange. 16. N'agamba nti nange ndisaba Kitange, naye alibabwa omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe. 17. Omwoyo ow'amazima ensi gwetayinza kukkiriza kubanga temulaba so temutegeera, naye mmwe mumutegeera kubanga abeera gye muli era anaabanga mu mmwe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Amiina. Wali atugambye nti obanga twazuukirira wamu naye ne Kristo, tulowoozenga tunoonyenga ebiri gy'ali. Mukama waffe yeebazibwe. Biki ebiri gy'ali? Buliwo byeyatuteekera mu byayagala bye biri gy'ali. Amiina. Okwagala, emirembe, essanyu, obulungi, obuwombeefu. Wano atugambye obanga tumwagala tunaakwatanga ebiragiro bye. Tukwatenga ebiragiro bye, obutayusa buli ddakiika bye tuba tutambuliramu. Amiina. Bakiyita batya? Tubeere nga tubikola buli kadde obutakola ki? Kubanga alina waatugamba n'atugamba nti tetuzikizanga omwoyo. Kitegeeza omwoyo omutukuvu buli kadde aba alina otubeeramu. Tetulina muganya kuvaamu n'ogamba leero kankole kwagala ke, enkya nkole okwagala kwange. Bwe tuba nga twazuukira wamu ne Kristo, tunoonye ebiri eri ye. Amiina. Ebiri waggulu gy'ali. Tuleme kunoonya biri ku nsi, tulowoozenga ebiri gy'ali. Mukama waffe yeebazibwe. So bw'akugamba nti munnange kino kitokikola, tomugamba ate ng'oli akikola. Oli ayinza okuba nga akikoze ku lulwe, gwakugambye kino tokikola. So atugambye nti bwe tuba nga tumwagala tukwatenga ebiragiro bye, naye alitusabira omubeezi omulala. Amiina. Anaatusabira eri Kitaffe era yatusabira dda Omwoyo Omutukuvu. Katonda yamutuweereza dda Omwoyo wa Katonda waali. Amiina. Anaabeera naffe emirembe gyonna. Mukama waffe yeebazibwe. Nti omwoyo w'amazima ensi gwetayinza kukkiriza kubanga temulaba so temutegeera, naye mmwe mumutegeera kubanga abeera gye muli era anaabanga mu mmwe. Mukama waffe yeebazibwe. Kyova atugambye nti no tulowooze ebiri eri ye. Kitegeeza bwe tubirowooza, bwe tuba nga tutambula n'Omwoyo Omutukuvu agenda tuyamba okulowooza ebiri eri Katonda, okunoonya ebiri eri Katonda. Tuleme kutambulira mu kwagala kwaffe, tutambulire mu kwagala kwa Katonda. Buli we tutambulira mu kwagala kwa Katonda kitegeeza tugenda kusanyusa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Omwoyo Omutukuvu oyo agenda tuyamba okutambula nga Katonda bw'ayagala, okulowooza nga Katonda bw'ayagala, kubanga ffe ku lwaffe tetusobola kyekolera. Mukama waffe yeebazibwe. Omwoyo Omutukuvu oyo anaabeeranga mu ffe, tunaamutegeera. Amiina. So bw'oba nga onoonya byansi,
omwoyo omutukuvu kitegeeza muba temusobola kutambula mwenna. Mukama waffe yeebazibwe ate nga tumwetaaga mu lugendo luno kubanga ye maama, ye mubeezi, ye muteesiteesi w'ekkanisa. Amiina. W'atali tetulina gye tulaga. Amiina. Kubanga bwe tukkiriza Kristo Yesu, Yesu ye ng'atugattamu omwoyo omutukuvu. Kati omwoyo omutukuvu oyo yatutambuza mu lugendo luno olw'obulokole mpaka ng'atutuuse wa eri Yesu. Mukama waffe yeebazibwe. Kati bw'omweggyako oba n'omugaana pa toyina bw'ogenda yita. Amiina. Kubanga ye Yesu gwe yatulekera okubanga atuluŋŋamya. So kubanga era atugamba nti tetumukola ki? Tetumunyiiza. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Kubanga agamba nti ebibi byonna bijja kusonyiibwa naye ava olwo omwoyo omutukuvu talikola ki? Talisonyiibwa. Amiina. Kati buli w'ogamba nze nsobola okuyitawo nga siri naye, mukwano toyina gy'olaga unless ng'olina ekkubo eddala ly'okutte nga togenda eri ewa Yesu. So Mukama waffe tumusabe atuyambe okulowooza ebiri gy'ali. Tusabe omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye. Bwe tubadde tumweggyeko tumukoowoola, alina ekisa kingi ajja kutuyamba, ajja kukomawo obulamu bwaffe. Ate era tumunyweze tuleme mwesittaza newankubadde omunakuwaza okukola ebitasaana. Buli we tukola ebitasaana atugambye tufiise ebitundu eby'oku nsi: obwenzi, obukaba, obugwagwa, okusinza ebifaananyi, na buli kyonna kyonna kyatugaana okukola ki? Okuyaayaana, omululu omubi, okwegomba okw'ensonyi. Mukama waffe yeebazibwe. Ye mikwano. Obwenzi. Oyinza okugamba obwenzi bungi, okukaba okwaka bwenzi. Mukama waffe yeebazibwe. So mbaagala nnyo twenenye tusaasibwe, tukomewo tusabe omwoyo omutukuvu atuyambe tunoonye ebiri eri Katonda ate era bitwagaze, kubanga ffe emitima gyaffe tegisobola byagala ku lwaffe. Tusabe Mukama agamba nti anaatuwa omutima omuggya n'atuggyamu emitima egy'ejjinja. Tusabe Mukama atujjuze omwoyo omutukuvu atwagaze ebiri eri Katonda, ebyali eri Yesu, ebiri waggulu. Tulwane okuluubirira ebyo, tuleme kuluubirirwa byaffe, tukole okwagala kwa Katonda, kubanga agambye nti obanga tumwagala tukwatenga ebiragiro bye. Amiina. Kale mukwano gwange gwe atannalokoka nkusaba, kubanga tojja kusobola. Oyinza okuba oyagala nnyo okwagala kwa Katonda, naye bw'oba tonnalokoka nga Yesu tayingidde mu bulamu bwo na mwoyo omutukuvu kuyingira mu bulamu bwo, tosobola bikola ku lulwo. Ekyova olaba Pawulo agamba nti njagala okukola ekirungi naye ekibi kimbeera kumpi. Kyenjagala si kyenkola naye kyenkyawa kyenkola. Mukama waffe yeebazibwe. Osobola okuba nga oyagala okukola obulungi, ng'omutima owulira oyagala okukola obulungi naye ng'ekibi kikuli kumpi, nga Sitaani agamba katimako kanafu, akooyoko kanafu, tosobola, nze kankukozese vulugu, kuba Sitaani atusinga amaanyi. Naye we tuyingizaawo Yesu amusinga amaanyi, nga tubeera bawanguzi n'okukirawo, nga tumulinnyira wansi, kuba tuba tumaze okuyingizaawo w'amaanyi. That's why atugamba nti ali mu ffe Yesu Kristo, omwoyo wa Mukama, asinga oyo ali mu nsi amaanyi. Amiina. So buli woyingizaawo Kristo Yesu, Sitaani takubeerako na buyinza oba omufufuggaziza. Amiina. Kale mukwano ddamu ebigambo bino, gamba nti ayi Yesu, olunaku olwaleero nze Favour Namujombi Max nkukkiriza Yesu okubeera omulokozi wange, onsaasire onsonyiwa obutali butuukirivu bwange, osangule amannya gange mu kitabo eky'okufa, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Olwaleero Yesu nkukkiriza mukwano gwange okubeera omulokozi wange mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda. Musonyiwe obutali butuukirivu bwange bwonna n'ebibi byonna bye bankolera ne bye nneekolera mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda. Bw'oli bw'oyita abalondebwa ne ku lunaku luli, nange mbeewo omu ku abo. Nkwebaza Yesu kubanga ondokodde, okkiriza era oyatudde n'akamwa ko olokose. Mukama akwenye omukisa.
nsaba omwoyo omutukuvu akulungamye ku kanisa ey'amazima esomesa amazima ga Katonda era egenda okwongera okuzimba mu bwakabaka bwa Katonda. Amiina, 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 amiina. Katusabe. Kitange omulungi omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, nkuddiza ekitiibwa n'amatendo, nkuyimusa nkugulumiza kabaka w'abakabaka. Oli mutukuvu, oli w'amaanyi, oli wa kitiibwa, oli wa muwendo mungi Mukama. Nkwebaza ku lw'ekigambo kyo kabaka w'abakabaka nannyini ggulu n'ensi Mukama ky'otutumidde Mukama. Oyogera mu kigambo kyo n'ogamba nti Taata nannyini ggulu n'ensi totuma kigambo kyo ne kiva gy'oli ne kidda gy'oli nga tekikoze ekyo ky'okitumidde kukola. Kabaka w'abakabaka leka ekigambo kyo kikole omulimu gwo eri abantu bo, eri abaana bo, eri buli omu Mukama kabaka w'abakabaka nannyini ggulu n'ensi Mukama agenda okiwulira Mukama. Leka kikole omulimu gwo kubanga ogamba nti ekigambo kyo kikoze. Leka Mukama kabaka w'abakabaka nannyini ggulu n'ensi kirongoosa emitima gyaffe Mukama Katonda omwesigwa kubanga ogamba nti tumaze okulongooka Mukama kitange nannyini ggulu n'ensi Mukama Taata kabaka w'abakabaka ku lw'ekigambo kyo kye tuwulidde. Taata nannyini ggulu n'ensi omuyonjo omuyinza w'ebintu byonna Mukama kabaka w'abakabaka nannyini ggulu n'ensi Mukama tusaasire mukwano gwange kitange nannyini ggulu n'ensi bwe tubadde tulowooleza ebyensi Mukama kabaka w'abakabaka nannyini ggulu n'ensi bwe tubadde tusitudde emibiri gyaffe Mukama kabaka w'abakabaka nga tugikozesa ebitali bya Bwakatonda Mukama Katonda omwesigwa bwe tubadde tuleese Mukama Taata ebitundu byaffe Mukama kitange nannyini ggulu n'ensi nga tubirese biramu Mukama kabaka w'abakabaka Taata nannyini ggulu n'ensi ne tubikozeseza obwenzi ne tubikozesa okusinziza ebifaananyi Mukama kabaka w'abakabaka bwe tuvudde mu kubeerawo okwo Mukama kitange nannyini ggulu n'ensi ne tukola eby'omuzizo mu maaso go otusaasire otusonyiwe otunaaze n'omusaayi gwo otutukuze n'omusaayi gwo Mukama kubanga oyogera mu Isaaya n'ogamba Taata nannyini ggulu n'ensi tujje gy'oli tuteese ebi byaffe Mukama ne bibanga olugoye olumyufu n'aba byeru ng'omuzira ne baba bitwakadde nga bendera binaba byeru ng'ebyoya by'endiga Mukama tusonyiwe tubadde tulowooleza ebyensi Mukama kabaka w'abakabaka ne tulema okulowooza ebiri waggulu Mukama gy'oli kabaka w'abakabaka nannyini ggulu n'ensi bwe tulemeddwa Mukama okufiira awamu naawe Mukama kabaka w'abakabaka ne tulekanga emibiri gyaffe Mukama gikyatufuga tusaasire Mukama tusonyiwe kubanga otugamba nti newankubadde nga tutambulira mubiri Mukama tetulwana kugoberera mubiri Mukama wabula tulwana okugoberera omwoyo Mukama kabaka w'abakabaka nannyini ggulu n'ensi tulwana okulubirira mukwano gwange kitange nannyini ggulu n'ensi ebiri eyo gy'oli kabaka w'abakabaka nannyini ggulu n'ensi okwagala emirembe essanyu Mukama kitange nannyini ggulu n'ensi Mukama Taata obuwombeefu Bagalatiya 5:22 Mukama Taata nannyini ggulu n'ensi Mukama Taata kabaka w'abakabaka nannyini ggulu n'ensi kyenva nkukowoola Mukama otusonyiwe Mukama kitange nannyini ggulu n'ensi olw'ebikolwa byonna eby'omubiri Mukama bye tutambulidde Mukama tulowoozezza bubi tufumiitirizza bubi Mukama twenze n'emitima gyaffe Mukama kabaka w'abakabaka kubanga ogamba mu Matayo Mukama ti omusajja bw'atunuulira omukazi okumwegomba aba amaze okumwendaako munda mu mutima gwe Mukama naffe abakazi tutunuulidde abasajja ne tubeegomba Mukama Taata nannyini ggulu n'ensi abasajja tutunuulidde abakazi tutunuulidde abasajja ne tubeegomba Mukama ne twenda Mukama mu mitima gyaffe ne mu ndowooza zaffe abasajja Mukama tutunuulidde abakazi ne tubeegomba Mukama ne twenda mu mitima gyaffe Mukama tusaasire tusonyiwe Mukama kabaka w'abakabaka tukwenzeeko Mukama Katonda omwesigwa tukoze ebitasaana tusinziza ebifaananyi Mukama tuyaayaanidde ebyensi Mukama kabaka w'abakabaka ne tukuleka Mukama tusonyiwe Katonda omulungi Katonda omwesigwa otunaaze n'omusaayi gwo otutukuze n'omusaayi gwo Mukama otulongoose empologoma ya Yuda kabaka w'abakabaka nannyini ggulu n'ensi gwatebakira tabongota gwajjudde ekisa n'okusaasira mukwano gwange Taata naaze emitima gyaffe naaze emmeeme zaffe Mukama naaze endowooza zaffe Mukama tubadde tulowooza byansi tubadde tulowooza bya mubiri tubadde tulowooza Mukama kabaka w'abakabaka obutaliimu naye nsaba omusaayi gwo Mukama okutunaaza n'okutulongoosa kubanga oyogera mu Peetero n'ogamba nti nga tumanyi tetwanulibwa bintu biggwaawo ffeeza oba zaabu newankubadde empisa zituwabwa bajjajjaffe ez'obutaliimu ne twanulibwa n'omusaayi ogw'omuwendo omungi ogw'omwana gw'endiga ogutaliko bbala newankubadde obulema ye Yesu Kristo Mukama leka omusaayi gwo gutunaaze gutulongoose emitima gyaffe gutulongoose munda muli Mukama tusigukulemu emitima egy'ejjinja Mukama otuteekemu omutima ogugwo Yesu kabaka w'abakabaka nannyini ggulu n'ensi Taata nannyini ggulu n'ensi Mukama tunaaze Mukama Taata nannyini ggulu n'ensi Mukama kabaka w'abakabaka leka osigukule ekibi okukijja munda zaffe Mukama emirandira gy'ekibi gyonna emirandira gy'obutali butuukirivu Mukama Taata nannyini ggulu n'ensi egy'emirandira Mukama Taata nannyini ggulu n'ensi bwe butali butuukirivu obadde butuula mu ffe Mukama leka otulongoose otunaaze otuze bujja Mukama otusimbemu endowooza yo otuwe Mukama omutima ogw'okuyaayaanira Mukama Taata nannyini ggulu n'ensi Mukama kabaka w'abakabaka ebiri eyo gy'oli tunoonye ebiri eyo gy'oli Mukama Taata nannyini ggulu n'ensi tunoonye kunoonya biri ku nsi Mukama kabaka w'abakabaka nannyini ggulu n'ensi tusobole okuzuukira okulabisibwa wamu naawe Mukama mu kitiibwa kabaka w'abakabaka leka obulamu bwaffe bukwekebwe mu ggwe Yesu kabaka w'abakabaka nannyini ggulu n'ensi tukole ebyoyagala mukwano gwange kubanga ogambye nti Taata nannyini ggulu n'ensi
ensi nti obanga tukwagala tunaakwatanga ebiragiro byo Mukama, tukwatenga ebiragiro byo Kabaka w'Abakabaka n'ayiggula ensi. Tujjuze omwoyo w'omutukuvu mukwano gwaffe Taata oyo omubeezi gwe watulekera mukwano gwange Kabaka w'Abakabaka. Tulabise mukwano gwange Katonda omwesigwa mu kitiibwa kyo, Katonda omwesigwa omuyiza ebintu byonna Mukama Taata ayiggula ensi. Tuyamba okukola okwagalako Mukama Kabaka w'Abakabaka. Tubaze emirembe, tubaze okwagala, tubaze ekisa Mukama Kitaawe n'ayiggula ensi. Tuwa omwoyo w'omukulu Mukama Kabaka w'Abakabaka n'ayiggula ensi. Taata n'ayiggula ensi Katonda omulungi, Katonda omwesigwa Mukama Kabaka w'Abakabaka, Taata omuyiza ebintu byonna Mukama. Katonda omulungi tuyamba okukola okwagalako, tuyamba okutambulira mu kisa kyo mu linnya erisinga amannya go Yesu Kristo omwana kutwamu. Buli mukazi na buli musajja yenna abaana bonna bonna Mukama Kabaka w'Abakabaka n'ayiggula ensi. Twawule Mukama otuwa omwoyo w'omutukuvu, otujjuze okwagalako mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Katonda omulungi, labisibwa eri buli mukazi, labisibwa eri buli musajja, labisibwa eri Uganda, labisibwa eri bannayuganda, labisibwa eri ekkanisa yonna omubiri gwe gye gusaasaanira Mukama. Tuwa omutima ogumu mukwano gwange Taata n'ayiggula ensi Kabaka w'Abakabaka mu ggwe Yesu. Katonda omulungi, Katonda omwesigwa Mukama. Tuggyemu entalo ez'omubiri Mukama. Kabaka w'Abakabaka otulwanire Mukama Kitange n'ayiggula ensi, tulwanire mwoyo Mukama Taata n'ayiggula ensi, omwoyo w'omutukuvu Mukama yaba atulwanira Kabaka w'Abakabaka n'ayiggula ensi Mukama. Katonda omwesigwa tusobole okuyimirira mbiro bino eby'oluvannyuma Mukama Kabaka w'Abakabaka nga twesibye ekyomu kiwata amazima, nga twambadde ekyomu kifuba obutuukirivu, ku mutwe nga tutaddeko sepeewo ey'obulokozi Mukama, mu bigere nga tunaanise Mukama okweteekerateekera enjiri ey'amazima Mukama, nga tukwatiddeko engabo ey'okukkiriza Mukama, n'ekitala eky'omwoyo ky'ekigambo kya Katonda. Twambaze Mukama Kabaka w'Abakabaka n'ayiggula ensi, tusobole okuyimirira Mukama Kitange eri olunaku olubi Mukama Kabaka w'Abakabaka n'eri enkwe z'omulabe Sitaani zonna. Buli maanyi gonna gonna agabadde gatuziyiza Mukama Kitange n'ayiggula ensi agava emagombe Mukama, nga gatulemesa okulowooza ebiri eri ggwe Yesu, nga gatulemesa okunoonya ebiri eri ggwe Yesu, ne tunoonya eby'ensi ago nga zikiriza nga menyaamenya nga faafaganya mu linnya Yesu Kristo omwana kutamu. Menyaamenya amaanyi gonna gonna ag'emagombe nga zikiriza mu linnya Yesu Kristo omwana kutamu. Eby'ensi byonna 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 byonna, ebikolwa eby'omubiri byonna byonna byeyambula, mbyambula buli mukazi, mbyambula ekkanisa, mbyambula Uganda, mbyambula bannayuganda, bigaana abaana ba Katonda okulokoka, bigaana abantu ba Katonda okulokokera ddala okulowooza ebiri eri Kristo. Ebyo mbyokya omuliro mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Mirandira gyabyo gyonna ngisigukula mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda. Koola omwoyo w'amagezi, omwoyo w'amazima, omwoyo alumiriza ekibiina omusango, kumaamira eri buli mukazi, kumaamira eri abaana mukwano gwange. Siisira mukwano gwange okola ebyekisa Yesu, kubanga oli Katonda ayinza byonna. Emitima gy'Abakabaka gyonna giri mu ngalo zo, ogikyusiza yonna gy'oyagala. Sisinkana abantu abayina mukwano gwange Kabaka w'Abakabaka embeera gye bayitamu Mukama Taata obasumulule. Sisinkana mukwano gwange abalwadde Mukama obasumulule, kubanga oyogera mu kigambo kyo nti emigo gye gituwonya. Katonda omulungi, Katonda omwesigwa, oyogera mu kigambo kyo n'ogamba Kabaka w'Abakabaka nti okola ekigambo ekijja. Isaaya 43 Mukama Taata 18 n'ogamba nti tetujjukira ebyo ebyasooka okubawo, so tetulowooza bigambo bya dda. Okola ekigambo ekijja mu bulamu bwaffe, leka okole ekigambo ekijja mu bulamu bwaffe Mukama Kabaka w'Abakabaka n'ayiggula ensi. Kuba ekkuba watali kkubo Mukama Taata n'ayiggula ensi. Leeta amazzi mu ddungu Katonda omwesigwa. Waliwo omukazi oyo alemereddwa, waliwo omusajja oyo alemereddwa Mukama. Yesu wange Taata n'ayiggula ensi, gwe Katonda akolera Mukama Kabaka w'Abakabaka mu kiseera kye ekituufu. Jangu olabisibwa eri omukazi oyo n'eri omusajja oyo n'eri abaana bonna Mukama Kabaka w'Abakabaka. Beetaaga obugabirizi, bannamwandu bamulekwa Taata n'ayiggula ensi, abakyala bafukamidde okuzaala mbawonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwe Yesu. Omwoyo omutukuvu gwe yamaamira abakazi Abaebbulaniya Mukama n'obazaaza obulungi, leka omaamire buli mukazi yenna afukamidde okuzaala Mukama omuzaaze nga mukazi Omwebbulaniya. Mukama Kabaka w'Abakabaka, sisinkana abagenze mu theatre, sisinkana Mukama Kitange n'ayiggula ensi Mukama Kabaka w'Abakabaka. Taata abaana bazaaliddwa nga bakooye babikke mukwano gwange Taata n'ayiggula ensi, obawa amaanyi Kabaka w'Abakabaka, bawonga musaayi gwe Yesu. Taata n'ayiggula ensi, abazaaliddwa nga tebannatuuka babikke mukwano gwange obakuze, mbawonga mu ndagaano y'omusaayi gwe Yesu. Abakyala bali embuto Mukama, abalwadde, aba kansa, aba puresha Mukama, bonna basinkane Mukama Kitange n'ayiggula ensi. Abalina stroke mukwano gwange Taata, abasukaali Mukama, omusaayi gwe leka gubanaazeemu ebirwadde byonna, gubanuunemu ebirwadde byonna, obawe obulamu mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Kabaka w'Abakabaka, maamira amakubo, maamira Uganda yonna Mukama, maamira ebifo eby'enjawulo Mukama, maamira ensi zino mwe tuwangalira Kabaka w'Abakabaka n'ayiggula ensi. Tuzisabira emirembe, kubanga otugamba tusabire ng'ensi mwe tubeera Mukama Taata n'ayiggula ensi emirembe Kabaka w'Abakabaka, naffe tunaabeerayo mirembe Kabaka w'Abakabaka n'ayiggula ensi. Jangu olabisibwe Mukama eri abaana bonna Mukama, beetoolooza omusaayi gwo, mbawonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwo, nkola ekisa kyo n'amaanyi go n'obulungi bwo Mukama, okulabisibwa eri obulamu bwabwe Taata n'ayiggula ensi, nga nsazaamu buli pulaani z'omulabe Sitaani zonna, kubanga oyogera Mukama n'ogamba mu kigambo kyo
kyotobonebwa abalimba mukama nolwalusa abalogo okyusa abamagezi okudda enyuma mukama nosuwaza amagezi gaabwe leka otte buli bubonero bw'omulimba sitaani bwonna ozikirize ero yasse ofaafaganye buli kuteesa kw'omubi okutule amaanyi ge era mukama tata ngwino ensi odibye ebirowoozo bye ne pulaani ze mukama kitange n'engwino ensi zireme kutuukirira mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu jangu olabe sibe mukama kabaka w'abakabaka n'engwino ensi leka mukama otuwa amaanyi ag'omwoyo okuteeka mu nkola mukama ekigambo kyo kye kitugamba tukole okwagalako mukama kabaka w'abakabaka era tugondere mukama tata ngwino ensi ebiragiro byo mukama tata ngwino ensi tutambule naawe mukwano gwange obulamu bwaffe mukama tata ngwino ensi tubukweke mukama tata Yesu omwoyo omutukuvu bukweke tubukweka mu ggwe Yesu Katonda omulungi Katonda omwesigwa nannyini ngwino ensi mukama tusobole okulabisibwa wamu naawe mukama mu kitiibwa kyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu mwesabye nga mpita amiina cyane eno ngiwonga mu ndagaano y'omusaayi gwe Yesu ekyoto kino nkiwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwe Yesu na bonna mukama kabaka w'abakabaka bakibeerako mbawonga mu ndagaano y'omusaayi gwe Yesu nsazaamu amaanyi amabi gonna agatali ga Katonda amaanyi ag'amabi gazikiriza mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda munkola ekisa kyo n'amaanyi go mukama tata ngwino ensi okulabisibwa kabaka w'abakabaka n'engwino ensi mukama otuyimuse otusobozese okukola okwagalako mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu amiina newonga mu ndagaano y'omusaayi gwe Yesu na buli mukazi yenna na buli musajja yenna abaana bonna mukama kabaka w'abakabaka tata ngwino ensi mukama kitange bonna mbawonga mu ndagaano y'omusaayi gwe Yesu abaweereza abo mukama tata abasumba mukama ekkanisa yonna omubiri gwe gye gusaasaanira giwonga mu ndagaano y'omusaayi gwe Yesu mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu amiina omwoyo omutukuvu tumaamire omwoyo omutukuvu maama tuluŋŋamye omuteesiteesi w'ekkanisa tuluŋŋamye tetuganya kuvaako mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu leka tukwesiga omwoyo omutukuvu leka tukubuuze leka tukunoonye mukama nga bwakyayinzika okulabika amiina tuleke ebirowoozo byonna ebibi tuleke obutali butuukirivu mukama otwambaze obutukuvu n'obutuukirivu kubanga ogamba nti butuukirivu mwe tulimu okunywesebwa n'ogamba mu kigambo kyo n'ogamba nti tusooke tunoonye obwakabaka bw'omukama n'obutuukirivu bwe byonna binaatongerwako tusimbemu obutuukirivu bwo mukama tusimbemu obutukuvu mukama ebikolwa byaffe bibeere bitukuvu tata ngwino ensi emitima gyaffe mukama tata ngwino ensi gibeeremu obutuukirivu mukama tata ngwino ensi n'obwakabaka bwo amiina webale Yesu webale mukama Katonda waffe webale omwoyo omutukuvu ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusekimwa kw'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe ekitagwawo amiina mbaagala nnyo mukama abawe nnyo omukisa subscribinga likinga sharinga commentinga mukama akwenye omukisa amiina.